Yebariko. Mbayambe yoki. Timusobola suka maletero musawo. Nsobola kubatira wano musawo najja nakola ki? Nabayambako bati musobola kuyingira muntu. Gwe sebo. Ate wano nga gwe sikumanyi. Ate gwe nyawo nantegerera wagwa tabeera wano. Nze mbeera wano sikulabangako. Ate nze ndi mukozi wa wano. Gwoba oyagala kuntegeera. Dwalaba kwekitanda ojja kuntegeera ati nze nkola wano. Gwe sebo tomanyi nanyi dwaliro. Tokimanyi. Yina nyini bano mama bansanyuwe netonze kuba kati nze olaba nze bampita fudde eri nze omukiga nava kabaale nga nzija kulongosa amadwaliro nze nga natalese kulongosa eddwaliro mami toliwo omulala ayinza okulongosa era abasinga wano kati naku zino boogera ku kimufudde eri kuba nze ndi mulongosa w'amalwaliro ate olaba nfunye n'omukisa ninkulaba eri kabale gye nali mulongoosi w'eddwaliro kali kwe kugamba nziye Kampala mbakakasi ndongoosa Tovora ate naku zino edwaliro lutemagana nze we najjira wano nga nzize sabo omulimu bampirawo omulimu we bandaba nga ndimo nyambala ama white okiraba fudde eri ndongoosa ddwaliro ate lwalino kabale nalongoosanga buno budwaliro butinitini naye nimani nkuguka ninga kangende Kampala mbakakase ndi mulongoosi webale kulongoosa mama natinegedde lyo jasima kubanga burandaba enaku zino agamba nange fudde olongosize eddwaliro webale nkwagadde nze fudde eri bwenjo nze ntambula ne Ruhanga wanje Ruhanga yakulembera nze fudde ninzirawo buli kimu kyonna nkikolera mu mikisa ya Ruhanga abantu nga mmwe mbaagala nnyo okubeera mu kifo kino olw'ensonga mugenda kungobera bakawawa bano abajja bazungazunga ate mama sigwe wekka buli omu nze abulandabako fudde eri buli omu ayogera kunjagala nze nyina emikisa ate n'okola nkola ndowooza ne bwogenda todda ku mirimu gyo Ruhanga yebale ndowooza gwe agenda okunsasula kati gwe mukama wange oba ligwe yampa omulimu yagenda okunsasula fudde eri kati ndowooza ne bwoddayo ku mirimu nawe mukiga neyagadde ekyo kyokisobola bannaaye kati ate oba oyo ani yamuwa omulimu kyoga tomumanyi nze leero lwensoose okumulaba naye nkwewuunyiza bali mayinge gyakuyisizza amaaso gena mmukuba abo sibagoba embeera ze mujagujagu kati abantu ng'abo bw'alaba omuntu atalina makulu wano abajja mungobera oyo asobola okungobera bakawawa bonna abajja bazungira wano ate n'ekirala mpulidde mboba mukiga abakiga beebo embeera zaabwe bwe batyo bo tebeerya ntama ayogererawo ekigambo kati tomunenya nnyo bw'aba atandise bw'atyo zeze embeera zaabwe okimenyi mwana gwe wantama oli kikyafu onkwatirira n'enjala ennuma owaayi nze nakufuula zolo mama we yakuzaala nakaliwa nakatudde yangu Wanji mzee. Okay. Bob chichi. Oui. Chichi Bob. Wanji mzee. Oli otanya. Oloni sebo. Sebi ata mzee. Kakati. Mama wo yali ludawa. Mami taliwo okuva ku macha we yagenze tannaba kudda. Kakati nze mbuuza. Mwafumbeyo kamere? Mzee yemmere nafumbye weeri. Kakati. Ye mzee. Enjala ng'ennuma. Enjala ekuluma mzee. Badde nsaba. Wakumbegerako ndyeko n'enjala ennuma. Mzee. Wanji. Sisobola kuwa mmere nga mami taliiwo. Yangamba amala kudda ne ndyoka nzijula. Kakati no munnange. Sarasala ku magezi ompendyeko. Naye gwe tokimanyi kigana amaka gange. Mzee nkimanyi nti amaka gago naye ngondera mateeka ga mukama wange eyandeeta. Naye enjala ennuma. Lwaki munumya enjala? Mzee sinze nkulumya enjala naye mami yangamba bw'atyo. Ebiragiro bibiyampa byentambulirako. Njiza yakamera katono tundyeko. Mzee. Wanji.
Muzeeyi okubegera nandikubegedde naye toyogere. Mpoti oyo mutabani we yanayogera. Ono Bobi wange. Bobi tasobola kwogera. Tasobola byogera. Ndyeko mutwalo. Gwe mpa yakatonotono ndyeko. Naye bw'anaakomawo naye ampendye. Bw'anaakomawo era oddemu oli. Nze ajja kukwata kitegeredde nalidde. Kale muzeeyi kankuleetere. Lwaki oyo togenze naye? Kale kamutwale. Bobo, jangu kale. Jangu. Suka tugende. Bobo nawe. Bino biraka ngenda kusimula Bobo. Jangu kale tugende nkuwe mmere. Tayagala mmere. Kale jangu tugende nkuwe juice. Ngenda bisimule. Oyagala juice? Njja tugende. Sirikawo. Ngenda kuwa juice. Ole? Tugende nkuwe juice. Sirika nno. Sirika. Tugende. Bwaba bwatyo bwatandise tekirina buzibu. Wazedda nga nsanyusa okulaba kyokka gwe nojja n'otulira tuuziwani ate nkola eki? sibyotya nno sebo bulungi nnyawo asibeta nnyo bulungi tugezaako sebo kakati Eva ekyamazima Eva obudde bwange mba na butono ddala kati njagala ombuulira eddwaliro ki ekitambula? Mami eddwaliro ddyo mbadde ngezezaako ddikwasaganya bulungi era buli kimu kitambula bulungi naye omuntu afuuse ekizibu yono dokitawo. Eva leka naawe kakati lwaki tomugoba akyakolawo ki? Ekyakundeesa wano kukumala nsonga eyo. Mami kali akantu kalina olugezigezi kalina olunkulu kalina buli kibi kyomanyi kiri kali akasajja. Ngenza olwaleero okuyingira mu ofiisi ne mugamba njagala kwogera nawe sebo taagaana kwogera nange oyo gwolaba. Eddwaliro lirye? Mbutamanyi ate naawe takumanyi amanyi omuntu ogwo muzeeyi ye yamuwa omulimu era ekizibu kye tulina kya muzeeyi. Aka tetukaayana. Eva nkuwadde obuyinza ka dokita kagobe kaveewo. Mami ngezezaako okugoba akasajja n'olwaleero mu ofiisi kabadde tekasiibamu naye amazima ko kaŋŋambye siina kye nnyinza kukola okuggyako nga muzeeyi alinnye wano. Mbadde nsaba osooka oyogereko nako. Eva oli mu kutabula bintu otabula ebintu bino nze akakasajja twalemagana dda ebigambo byekwogera nze sibitegeera yensonga lwaki nakuleeta gwe yasoma omulimu gwe kakola musobole okwasaganya olulimi lwammwe omunnyonnyole osobole omungobera ate kati bwonsindikayo mba sikutegeera. Mami ye naali mugobye nze nganze naye ekizibu muzeeyi era mami mbadde nsaba oyogerezeganye ne muzeeyi. Muzeeyi ono ate mmanyi gwe ebyo ojja bisobola. Kati ekitegeeza nze muzeeyi kamukwasaganya. Ojja kuba onnyambye kamukwasaganya muzeeyi. Kakati naye era waliwo engeri endala gye tusobola okkwasaganyizaamu muzeeyi. Kati Dr. Eva nga mmwe abaasoma temulinaayo ku bakerenda ku bukerenda bw'osobola okuwa omuntu bwe yeebaka n'ayitirayo buyitizi. okimanyi nti oba ossa omuntu gwe Martin naawe nvaako bino tobiyingiramu bino nsonga za famire. okuta omuntu kibi owange Martin bino biveemu zino nsonga za famire biveemu naawe ndeka naye okuta si kirungi wammaanyi tebuli. Mami omusaayi gw'omuntu otambulira mu ngalo zaffe nze sikiwagira engeri gy'ali muzeeyi emyaka gimuwedde kagenda kufa essaawa yonna gwe yogera bwogezi naye manyi tasobola kulemerera. Kale genda ondeetera ensawo yange enve wano erinda kulaba ekyokukola njitaddeawo munda mu ofiisi. Kale mami gwe Martin bwe mbanga njogera ensonga za famire tonnyingiriranga obyeteekamu obimanyi nnyo. ekituka ekyokutta omuntu nange ntabuka kati mbadde nzita mu kitaawo ye bwe mba mutta ne mutta nzita kitaawo oba nzita mugandawo obusiru obukujjudde gwe tomanyi nti bwe mutta naawe oba ofunamu tonnyingiriranga. mami ebe tubireke mbiresi tubireke tubiveeko. kyokka okimanyi nkwagala ate n'oyingiranga mu bintu ebitakwatako bino byenkola nnwanirira ggwe kandi ebimu nyina okuwabulamuko katono mani. AKASATTIRO
akasatira